nze abadde ensonga ennene ebbanga lya myaka 3 tumaliddeko obudde nze sirina bukyayi eri muntu yenna yadde muto wange Kyagulanyi kubanga atambulira mu butamanya musajja wattu bino yabitegeradde ebyobufuzi tubimuleesemu jjuuzi n'afuna ekibuguumirize n'agenda n'ekiwoomereze tamayina waali Matemba y'omusanga ku mazaalibwa gali ag'omutanda waffe yekatuzasendeke atudde n'awano sebo olwona yakalidde omusongolo ondaba kumwenya ombe nange wano omusono obugambo omusomera mu kisajja kikulu kuva ku byanita n'okusiba ba edi bamubulira muto wange Kyagulanyi abugumbiridde mu byobufuzi bye twakamuleetamu. Mpuuga agamba nti Bobi Wine abugumiridde mu byobufuzi bye baakamuleetamu n'atandika okuwoomerera. Then awe njagala okwebuuliza, Bobi Wine yajja mu byobufuzi 2017 Kyaddondo East Constituency. Mpuuga yaliyo? Teyaliyo. Kati awo ye yamuleeta. Tugenda bitunuulira. Naye mu kivulu ekibaddewo ekiri ekikeesezza olunaku olwaleero e London tufunye omukisa okumanya bugambo ki Bobi Wine bwe yasonsekanga Mpuuga nga bali ku lutikko e Lubaga ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Atugambye yamugambanga ebyanita Amongo n'ebya musajja mukulu Kula. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira olunaku olwaleero twegatteko lunaku lwa Sunday tusobole okubeera nga tubitegeera. Balamu Abitex yategese ekivulu. Ekivulu kino Balamu yazze n'ajoogeramu. Naye ekyabaddeyo abantu baavudde mu mbeera ne batandika kuyimba Bobi. Balamu n'agamba muggyeko ebyuma. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira. So nga ate Peter Erweru alumbye Lumbuye. Nenno kano kabonero akalaga nti Lumbuye si wa bulijjo. Bajjeno batuula ne bamudisikasingako. Olaba bava bandibadde bamudisikasingirako eyo mu kateni. Niyo olaba bavaayo twalaba Jeno Damulira nga alumba Lumbuye. Tulabye Jeno Peter Erweru naye alumba. Atuuse n'okugyayo pasipoti ye. Alona akaliro baba bakawulira. Naye ate Erweru yeegaana ebyokutta abantu b'e Kasese. Teyabatta oba yabatta. Kale, ne bwe tugenda beera nga tubitunuulira. Erias Lukwago tumulina olunaku olwaleero. Atugenda beera nga naye tumutunuulirako bulungi nnyo. Waiswa Mufumbiro tumulina nga yanukula Ibrahim Ssemujju Nganda yavuddeyo n'agamba ekibiina kya NUP enkola engaba gye kyagabyemu kaadi teriiyo era tejja kukola. So nga ate n'Abedi Bwanika bamuyisizaamu eggaali. Katuve wano tujje tubibawe. DPTV Uganda, Dawn People Television. Lunaku lwa Sunday, ennaku z'omwezi ziri 7 mwezi gwa 9 mwaka tugutwala. Njagala kwebaza webale nnyo webalire ddala akyatwekumiddeko era agenda maaso n'okubeera ng'otugoberera kyokola kya kabi era tojjanga okwo. Mukwano gwange ali eyo video gituwere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga buli kimu kitambulire ddala bulungi malidadi sana kabisa. Nzikiriza nsooke tutandike n'ebya Mpuuga n'omukulembeze Kyagulanyi. Mpuuga yayogedde byayogera. Naye ate Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu Mr. President naye ayina bye yavuddeyo bwe yabadde e Bungereza n'abitugamba. Njagala tusooke tulaba akatambi kano then tweyongereyo. Kubanga tulina obulumi nze abadde ensonga ennene ebbanga lya myaka 3 tumaliddeko obudde nze sirina bukyayi eri muntu yenna yadde muto wange Kyagulanyi kubanga atambulira mu butamanya musajja wattu bino yabitegeradde ebyobufuzi tubimuleesemu jjuuzi
n'afuna ekibuguumirize n'agenda n'ekiwoomereze tamayina waali. Naddamu okumulaba lwali kibuli mu basiraamu era eri wansi. Olira ebyo bye mwagala ebyo naye nindako ekibuli saamulaba wabaye saamulaba basinika kapapula nte nako tekatuuka nindako oya zijukide naddamu okumulaba Mwengereziya nga n'amasuuti gakubadda n'ebitiibwa byabula mwana wa nnyabo nga n'amaaso gakalada yenasembayo omusanga mu mazaalibwa gali ag'omutanda waffe yekatiza asembedde atudde n'awano sebo olwo nalakkalidde omuntu olwandaba kumwenya konze nange wano omusu n'obugambo emusomera musajja kigulu emusomera musikazi kigulu naddamu okumulaba Mwengereziya naddamu okumulaba Mwengereziya nga n'amasuuti gagubadda n'ebitiibwa byabula mwana wa nnyabo nga n'amaaso gakalada yenasembayo omusanga mu mazaalibwa gali ag'omutanda waffe yekatiza asembedde atudde n'awano sebo olwo nayakkalidde omuntu ndaba kumwenya kumbe nange wano omusu n'obugambo okusomera mu kisajja kikulu kuva ku byanita n'okusimba ba edi nemubulira ne musomera kuva ku byanita amongo n'okusiba ba edi bubaka bukulu obwo bubaka bukulu naye okuwumbawumba katuddeyo tutandikire ku bya Mpuuga. Mpuuga agamba be baleeta Bobi Wine kati afunye ekibuguumirize atandise okuwoomerera kyabadde ategeeza oba kyategeeza nti Bobi Wine kati abugumya abumbujja okitegeera atandise okubawoomererako sajja waine ebigambo bino naye leka tuddeyo tuweebuuzemuko ebibuuzo nti kale tukkirize Mpuuga bava mu DP ne bakola DP block ne bajja mu NUP basanga NUP in fact basanga People Power ne Bobi Wine okujja mu byobufuzi yajja independent mu 2017 independent bye boogerako bya 2020 nga beegatta ku People Power bali abalala ne bajja ne beegatta ku NUP nga bagaba zikaadi ne bagula zikaadi kati era Mpuuga ye yaleeta Bobi Wine mu byobufuzi gena mu comment section ombulire gwe bw'oba olaba Mpuuga ye yaleeta Bobi Wine mu byobufuzi kale tukkirize nti DP Broko tusooke tukikkirize tokiwakanya nti DP Broko yajja ne yeegatta ku Bobi Wine ne kyongera amaanyi n'okugumira kwa People Power tukikkirize n'ekyo kitegeeza nti nno Mpuuga ye yaleeta Bobi Wine mu byobufuzi nedda kubanga abamu ku abo be mulaba amazima matufu gali nti baagaana nako okuwagira Bobi Wine bannabyabufuzi be mulaba abo baagaanako okuwagira Bobi Wine nga ze independent nga buli omu alaba muyaaye muyimbi baagaana omuwagira n'abalala mwe bali mu kibiina kya NUP bo baatuuka ne bakkiriza nti kati yes ono atusinga naye nga luli baali bamupinga oba okitegeera kati ono akugamba ffe twamuleeta kati bwoddayo ku bigambo bya Bobi Wine agambye nti yaddamu okumulaba basinkana wa Kibuli juzi wabaddeyo amatikira ga Ssaabasajja Kabaka
Katikkiro alyoka aveeyo agambe mukoddomi wange Kyagulanyi gwe weerabidde ye muganda wo Mathias Mpuuga ne nange mbadde simulabye bandeetedde kapapula wano naye mbadde simulabye. Kati Bobby agamba owaayi amazima amatuufu gali nti akapapula nange saakalaba. Aga yes saakalaba ate teyakalaba singa baakamuleetera ate yandiganye singa baakamuleetera ate yandiganye era kyeyandikoze kwe kubeera nga asoma Mpuuga. N'atugamba n'addamu okumulaba nga bali ku lutikko gaali mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Era wano era Katikkiro yatugamba nti ye yasetinga olusinkana luno ye n'abakyaki Mpuuga ne Bobby Wine batuule wamu bwe bati era ne batuula. Kakati twalaba waliwo obwamaawo Mwami Mpuuga ng'aseka enseko z'olabira ddala nti aseka majeemulukufu. Naye obugambo bwayitingana tetuwabutegeera ku olwo. Leero we tubutegedde. Omukulu agambye omusajja nga yeesesa nange nali musonseko obugambo awo. Yamusomera byonna ebyaba Anita Amongo yabitegeera. Teyakoma awo n'amusomera n'ebyokusibya ba Eddie. Omanyi kye bayita omusajja okukuba nga akusirisizaawo kati Kyagulanyi akusirisa. Kakati kino nakyo kigenda kubeera nga kikola amawulire. Era ogenda kuwulira nga Mpuuga avaayo oyo wesiri tayogera era nze gwayogere gwabeererako ne gwali mbuliraayo lwe wali owuliddeko Mpuuga ng'ayina waali nga tayogera ku NUP oba Bobby Wine. In fact lwe wali owulidde kale ekyo kiyinza okubeera ekizibu kuba ojja kukanoonyaayo kamu kakubule nga tayogera ku NUP oba Bobby Wine. Noonyayo lwe yali ayogera ku Museveni. Gwe lunoonye bw'olumpa nga nkuwa omutwalo. Ojja kuŋŋamba ng'ogaba butono waayi naawe gumpe. So kale eno nga batwala Mpuuga nga batwalaganya Mpuuga n'Abedi Bwanika bamuvuga sipiidi soko twakatambyako. Sajja Bwanika abuzaabuza kimanya kabona n'ebintu by'omuti naye mumugambe mwana atulekemu. Badde nsoma Bayibuli wano mu kitabo kya Maaka 10:12 mpaka 25 Yesu Kristo yasanga omuti okutalina bibala yagukolimira. Era genza okwetegereza n'omuti gw'abano gwe bazunza abadf tegulina biki gumalireko emiyembe egigize bwe giti mugenda kulyako ki. So omuti ogenda kukolimira n'ebwanika bwagwo n'abakulembeze bonna kubanga bali ku kibi tebasaanidde kubeera mu bantu. Balyamu ensi oluki balyamu nakimanya kabonero oluki. So mubasalire omuki omusango. Omuti tegulina biki tegulina bibala gulina biriwa ebibala tegukola ki tegulina basebe wewaawo. Omusajja kino si kye bayita okusiikuula fitina. Agambye nti omuti gw'aba Abedi Bwanika anti bw'ayogera Abedi Bwanika abayogedde Mpuuga abayogedde Mabike abayogedde Kasibante abayogedde Juliet Kakanda abayogedde Mbwate Kamwa n'abalala. Agambye nti omuti gwabwe ogwo gwe bateeka ku gundi tegubala bibala. Ne Bayibuli egwogerako era n'abuuza abantu beena ab'ekimanya nti abaayi mu muti ogutabala bibala mulina kye mugwagaza. Ndi nedda. Kakati awo we tuli eno omukulu bamugunda n'obwana bw'enjala bu Abedi nabo bakuba. Kakati Bobby Wine ali buli wamu tali mu ggwanga naye buli kimu kitambula nga bwe yakibala. Enjawulo yokka eriwo eryemu nti abalina omusitoopinga omukisa gwe balinawo guli ogu kuwamba bantu be. Tebalinawo mukisa mulala
buli kimu akibasinze ne basigala kukozesa maanyi si mateeka. Munkwate bulungi, basigadde kukozesa maanyi si mateeka. Wabaddewo ekivvulu kye baatuumye eky'empukulu kyategekeddwa Bitex. Ekivvulu kino omuyimbi yabadde main ndowooza yabadde Alien Skin. Bobi Wine alina ekigambo kye yayogera gye buvuddeko n'agamba nti gavumenti egezaako creatinga sita owaayo. Ne kino kikyamu. Sita ateekeddwa okubeera nga akikoleredde. Ne bwe mwagala mu creating sita owammwe kino kigenda kubeera kibi era kya bulabe. Twalabye sita alumbye ekitebe. Eno yonna okulumba ekitebe kya NUP juzi babadde babala maanyi na tokabilite bagenda otuuka ku kino ekivvulu nga waliwo. Era ojja kwesanga nga ba mastermind b'omuzannyo guno emabega ye Abitex. Kwa Abitex akola ne gavumenti ago ge mazima. Kati teekawo embeera, teekawo ensasagge bagire bajje abantu bayiike mu kivvulu. Naye ng'ate bakola nsobi. Abitex mumanyi aliira mu kavuyo. Bwe yali aleeta Alien Skin yajja n'akoonaganya NRM Alien Skin ogenda omaliriza ng'afunye sayidi ya NUP. Alien Skin amuvugira ku NUP tokability n'ebeerawo ne bakuba ekivvulu ekyali successful. Ne ku guno omulundi balowoozezza batyo. Alien ku kitebe. Neraba ekivvulu ekyabaddeyo. Abantu batuuse ekiseera ne bagenda maaso n'okuba nga bayimba Ebobi Bobi, Ebobi Bobi. Flag ezeetoola kuliko bifaananyi bya Muhoozi, ziri flaga z'abasimanyi abafangoni ng'abaana babiwulira. Soko tuwe. Sawala inze ntidde abantu owenda pena wano tuli kwekalakasa nti omusajja tumumyutinge. Audience etuswazizza. Audience etuswazizza. Bikyusemu. Bikyusemu. Mpulidde bubi. Okawulidde. Bagambye ki? Omanyi omuntu akozesa ensobi. Okimanyi gwe babuuzizza bagambye batya? Mwana wa fangoni. Kiri kimugambye bagambye batya? Naye naddamu Bobi Bobi gwe bakugobye. Gwe bakugobye boy. Obadde oyina kusirika. So oyo ye Bobi Wine. Tuli mu weekend mutukkiriza tebe ebyabaddewo atusobole okubeera nga tubibalaga. Bobi Bobi mu kivvulu nagenza okulaba nga Abitex ayise Balamu n'asoma simanya president abawadde mu kuba endongo okutuuka we mwagalira. Era nagenza okulaba nga agamba simanya wadde Abitex miliyoni oba 5 ne miliyoni endala 1,050 oba zaabadde za biki. Nerowooza abasoloozezza bamuwadde 5 ne bamwongera 1,050. Balamu n'abagamba mulye munywe emirembe gya mwami Museveni yagibawa. So ekivvulu bwekyo bwe kyabadde katugezako kusigira amaanyi ga Kyagulanyi. Kati ate kyabadde London nakyo kyabadde kirala. Simanyi oba muganda wange Sona Beni n'embazira Tone banaasigaza nabo omulimo. Kagamba gwe Bobi Wine wabeera kuyitamu nga masannyalaze ate eri layini ya 3 phase. Kati katulabe ekyabadde nno kerekere. Sosoko tuwe ekyabaddeyo abavubuka bano. Sona Beni mbazira Tone sebo baatutte ebinyanyanyanya era ndani. Andu bano balina engeri gye bakyusizaamu endongo nabo boy soko batuwe.
Ndoleke. Okay, mbeera bwetyo bwe yabadde mukwaro gwange. Amunzikirize ebyo byonna nga tugenda maaso n'okubeera nga tubiwulira. Bale tuyozeeyoze amazaalibwa olunaku olwaleero aga First Lady Babi Itungo Kyagulanyi Ssentamu. Babi leero mazaalibwa ge. Leero mazaalibwa ge. So congratulations. Webale kukuuma taata wa ggwanga, webale kukuuma ssuubi ly'Abannayuganda, webale kugumira buli kimu, webale kubeera mukyala n'otabeera mukazi bukazi, webale kubeera muvumu, webale kubeera era n'okkiriza obuvunaanyizibwa bw'ensi okubeera nga oyimirira era n'osapootinga essuubi lyayo. So congratulations. Webale kukula, Mukama akwongera emyaka bufukunya, mukule mukaddiwe mulabe ku nsi gye muyaayaanira era gye mwagala okuwa Bannayuganda. Katonda abawe ekisa musobole ogibatuusaako kuba nabo balindiridde mugibawe. Mulabe ne ku baana bammwe nga bazaala n'abazzukulu nabo mubalabeko. Tukwagaliza birungi byereere. Kale kaakati mpa ku Alex Waiswa Mufumbiro ku Ssemujju Nganda. Mwami Ssemujju Nganda nti bwe nkujjukira obulungi ensonga lwaki muli mu kuweesa lyato ppya kati liri lyagendamu amazzi ne mulisaabaza paka ku lukalu era ne mutugamba nti temukyasobola kuddira mu lyato ki ne mukozesa eryato eppya. Kati lwaki ffe abalina eryato eryaffe eddamu lye mumanyi obulungi lye mulambudde lye mutambuliddemukko temutukakasa ku bye tuliko nga tukola nga tulaba oyo ayagala okufumita ekituli mu lyato lyaffe. Bwe bafumita ekituli mu lyato lyammwe mwayanguwa. Olwaleero muleme mu kuteekawo lyato ppya mutambuliremu kubanga liri baaliteekamu ekiki ekituli. Ekituli kya ssente za jjajja emiliyoni 3 bazitwalira Dr. Kanukiza Besigye, emiliyoni 17 baziwa gwe Ssemujju for branding. Kaakati mu kwekkiriranya ffe oyagala twekkiriranye tugende tusaabale n'omuntu mu lyato nga alina ekiso n'omusumeni ali mu kufumitafumita kuteeka mu kituli. Tetugenda kuyigira ku ebyo. Tetugenda kuyigira ku ebyo. Bwe kubanga okuyiga kwekkiriranya kubagenda kwonoona lyato obukugu bw'okutambulira mulirimu ebituli mwe mubuyina bwokka, ffe tulina bukugu bwakutangira banateekamu bituli. Bannamawokota njagala kubasaba mubeere bavumu, mweyongere obungi, abavubuka mubeere n'enniya ku by'okununula eggwanga lyammwe, mubeere n'omutima ku by'okununula eggwanga lyammwe kubanga kigenda kutwala maanyi gaffe bavubuka okuwa obukulembeze naye n'okubeera ku front line okulaba ku Uganda ffenna gye twagala okukola ki okulabako. Uganda erimu enguudo ennungi, Uganda erimu amalwaliro amalungi, Uganda erimu amasomero amalungi, Uganda erimu ebintu. Bw'otunuulira wano ekifo kino bakizimba mwaka ki? Ekifo kino we tuli bazimbamu mwaka ki? Emyaka 10 mu ameka? Mumpigi muneri ekifo Museveni kyazinga ekifaanana bwe kiti mutwalewo ng'avudde wano. Kati oyo oyinza okumwesiga. Kale ye Alex Waiswa Mufumbiro. Nina ekibuuzo kye neebuuza. Ibrahim Ssemujju emyaka gy'abadde mu Parliament emyaka 15 kiki kyateesezza ne kiyita? Kale kiki kyawakanyizza ne kiyita? Kubanga gye buvuddeko yagamba nti ye
ajja kuva mu parliament nga mwami Museveni amaze kuvaako. Kitegeeza ne Muhoozi bw'anajja kuba eyo Museveni zimu. Museveni ajja kuba yaludde nga ne byayaluzza nabyo bitandise okubeera nga bikula. Kitegeeza Ibrahim Ssemujju Nganda tagenda kuva mu parliament. Awe neebuuliza omugaso gwagukola kubanga tukkirize mulungi naavaayo n'atulaga bajeti ya State House n'okwonoona kwe boonoona. Ne bw'oba ovaayo ng'olinga Lukwago, ovaayo nga bimaze okukolebwa, omugaso gwo nagwo guba mutono. So ku Ssemujju Nganda katugende tulabe gye buvuddeko Alien Skin yagenze ne bagenda ku kitebe kya NUP nawulidde ng'ayogera bingi tetujja kubeera nga tubiddamu naye n'emabega yalumbako ekitebe. Alien Skin ali mu nkambi ya Mpuuga kyokka ate Mpuuga ali mu nkambi ya NRM. Omuti gumera kuva mu baasi ne gujja gwesimba e Masaka. Kakati abali b'ebikoola balina okusemberera omuti bafune ebikoola bye banaalya. Oluvannyuma lw'okukkuta ebikoola babatuma ku mission okulumba aba umbrella. Si bwe kiri? Kakitegeeza wano ojja kusanga nga ebiragiro biva eri omuti gujja eri ebiragiro nagwo ne gulagira abali b'ebikoola ogenda okutaataaganya abali mu mirembe gyabwe. Ako kange sikeekano ke tugenda otunulya mpaka gundi ku Alex Waiswa Mufumbiro. Mpuuga era ne bwe yagezaako okuba kato tetwamuddamu kuba ye sitayiro kyekitono ennyo Mabike n'Empuuga kye basobola otuma omuntu okukola. Era n'ekirala baagala ffe tukoleyo abantu ekintu efuuke crime scene, ekitebe kyaffe kibeere crime scene, bakigalewo tugende mu kalulu ng'NUP terina kitebe kubanga bakifuula crime scene paka olwaleero nti abantu bafiirawo. Basobola omutuma nti ajja emisana nga weetuli tukubagane nga alina abasirikale bazze nabo ate si ye yekka kati ye ayinza okulaba mpuliriza asigenda kumuddamu si ye yekka. Dini Sava yaleeta embizzi nga poliisi yezireese. Dini Sava Lubowa yaleeta embizzi n'azisuula ewaffe. Obwo obujozi, that provocation we have overcome it. Kubanga ffe tetuli kwabwe bebakozesa it is a matter of time. It is a matter of time. Ate n'ensonga zetuyimiriddeko bazireflectingeko si zaffe, ffe tetuli bubi. Bayinza okuba nga ekyokubeera obulungi bakatandika okukibeeramu ng'era kyekibawaga okukolagana ne bano naye ffe tuwangaddeeyo yonna nga tuyitayo tetuli bubi naye tuyimirira ku lunaku olw'enkya kwabo betulese mu nsi banaayimirirawo batya si kuyimirirawo mu kutoba nga ffe bwe tutobye kyekitufuula ab'enjawulo kye nagamba nti tetulimu eno revolution from a point of disadvantage but from a point of vision. Yes. So omuntu nago bagonga nkwadde track record kwame kitata bagenda ne bata accountant kitata bali wano kubali ntuma we bali na office kubali ntuma offices zali kubali ntuma naye nga wakati mu kubeera ku offices zaabwe kubali ntuma nga basobola n'okukwata omuntu ne bamuleeta wakati nga tuli mu kalulu bayimiriza kosta y'abaana ebusega ne babayisaako ogwaki ogw'embuya abaana abato naye nga babalanga kuba mu t-shirt za redi nga uniformu yaabwe. Bino byenjogera bibaddewo so tewaliwo muntu mupya gwe bagenda kukozesa kyobola tubashuwa nga bwagenda bijja okuggwa as day follows night. Omanyi matobuka nkubulire nga tumaliriza abantu bensinga okweraliikiriza
be ba immediate family members ku mirimu gye tukola n'abalala abo abatuwuliriza abalaba nga tuyimiridde ku nsonga naye buli muntu alina famire bubeere buvunaanyizibwa bwa famire okubuulirira ku bantu bammwe obutalwana na nsi kubanga ensi tewangulwa ako kaddemu bubeere buvunaanyizibwa bwa ggwe maama taata okulabula omwana wo obutalwana na nsi tugambe empuuga yakuba kato ali wakati owayaŋŋani baino ng'obaagaine amagombe gali balya wabeegomba fe we feel nobody twebuulirira ne tumanya obuvunaanyizibwa bwe tuyina era bwe tutunuulidde bwe butuwa n'empisa ne tumanya okusiwuuka empisa Peter Erweru yavuddeyo n'alumba lumbuye. Omukulu Peter Erweru agamba nti ye lumbuye alabika ekigendererwa kye ayagala kulwanaganya, ayagala gavumenti erwane ne Erweru, n'Erweru alwane ne gavumenti. Kati Peter Erweru agamba nagudde mu lukweru lumbuye. Nagudde mu lukweru olabika oyagala tulwanagane ne gavumenti naye tekigenda kukola. Agambye alina passport era asobola okubeera nga alinnya n'agenda ne mu ggwanga ng'erya ttake n'atuukayo lumbuye gyali oba ogenda mu mawanga amalala. Naye tugenda kubeera nga tulaba ebigambo bya Peter Erweru. Peter Erweru ssebo yeekwasa Katonda era agamba mukama waali teri kigaana. Ese akasajja bwe kaali kaseesa abantu beekaseese. Simanyi oba kajjukira ekigambo Katonda kano. Negwe waliwo eŋŋambira Katonda nti alina ebizibu. Abakkiriza banga Katonda talina bizibu naye alina ebizibu. Kati ng'omusajja ayimirira mu maaso mbu kati mulokole yakoze ne kyaki era abuulira enjiri. Nenga wallahi olubiri lw'omusinga baalusalako ne balyoka batuparedingira awo emirambo. Tuwe Peter tebaswala. So tuwe Peter Erweru. Simple advice to Lumbuye. My passport is here, Lumbuye. This is what identifies me as a Ugandan when I want to go to Turkey where you are. I know you are there. This is it. I have it in my full control. This is it. My son Lumbuye. This is my passport. Now, I don't know what your agenda is, and I don't know whom you work for, by the way. I don't know whether you are trying to turn me against government or to turn government against me. But this is my government. I shed my blood for it. There's nobody else who can talk about this government more than me, because I shed my blood in it, for it, when I was in Koila Logi. Now you people, like Lumbuye, my son and others who are in the diaspora, and even within, please, let us promote peaceful coexistence in our country. For this is our only country we have. We do not have another country. It is the only country we have. Please, whatever the case, whatever the differences, but this is our country. Let us make sure that everybody comes to Uganda and lives peacefully. Leave the issues of generals to generals and the issues of UPDF. You don't know anything about UPDF. Leave it to us. We know it. We know UPDF. We have been at it, and we shall continue to be at it. Please, my son, Lumbuye, and the rest, please, just do your things. Make your money your own way, but don't use our names. Thank you. Omusajja atugambye nti yayiwa omusaayi gwe naye yayiwa gugwe yayiwa gwa banne. Yayiwa gwa banne oba yayiwa gwa banne. Oba jjukira gugwe ogwabeekasese gotagujjukira. Agambye nti mu bigambo bye byenkootinga nti
ensonga z'abajjeno muzirekere bajjeno. Era n'agamba nti temulina kye mumanyi ku nsonga za UPDF. Neseba abo abaana bwe mugamba nti tebalina kye bamanyi be ba breaking story ya Jeno Birungi. Si bwe kiri? Be baji breaking nga temunnaba nagiwa abantu. Mugenzo bijjayo mu mawulire ng'ensi already ebimanyi nti mwamukwata. Kati bw'ogamba nti ensonga z'abajjeno bazireke. Obanga abagamba ne bomu ezatulika wali ku kigwa ky'abajulizi. Atwandizirekedde bajjeno. Naye ng'abantu baffe bafa. Olinga agamba abantu nti atwerabire byonna bye mwakola abantu beekaseese. Aliwo ebitasobola kwerabirwa. Ogambye nti tukole kimu kulaba ng'eggwanga lyaffe tulikuuma nga lirina emirembe. Naye ssebo simanyi kyoyita mirembe. Kyoyita emirembe tetukimanyi. Naye era tukkirize simanyi kikikuddusa nga tewali agoba. Kubanga nzikiriza nti ekikujjayo ogambe nti oyagala gavumenti etaaninga against me. Obanze tu against government. Kitegeeza ayina we yakutte ku kasuwa. Akatuufu. Kakati ovaayo we defending. Okumanya kino kyo kyakukutteko. Oviriddeyo na si mu uniform y'amagye. Oviriddeyo mu uniform ya NRM. Lwaki toze nga Jeno? No defending ensonga. Kati kino kitegeeza nti naawe oyina kikulya wansi eno. Kkiriza abaana bakuyambeko bakulwanireko. Abaana leka bakulwanireko kubanga amazima gali nti ate tukimanyi nti CDF yakuyita na bafun. Saagala ogambe nti tubyerabire. In fact yagamba oyina na kusibwa. Ekyo kyo saagala nakyo tukyerabire. So nsinziira ku bigambo byo byoyogedde awo. Katumuteeke ebbali Peter Rweru naye nga kano ko kaliro amazima gali nti mukawulira. Kale katufune Ssaalongo Erias Lukwago. Simanyi kizibu kiri ku Erias Lukwago. Erias Lukwago kubanga bw'ovaayo nga leero kampeyini yo gitambuliza ku Hamu Kiggundu. Wasooka n'osika oluseke lw'abakansala ba NUP olwo ne lufa. Kakati oyimiridde Hamu. Lukwago tukkirize tugaane bw'oyingira mu kibuga aliwo ebintu bibiri ebikwaniriza, ebinnya n'ekivundu. Kakati ebinnya n'ekivundu amazima gali ekibuga kyetaaga yinginiya. Se mu bubi. Ekibuga kyetaaga yinginiya ago ge mazima. Tulabe Erias Lukwago. Nga be bakutte ekibuga ate abo nga bakozi nga wuliriza tetugenda kukkiriza kubeera na kibuga nga Hamu ali wali nti atutte ekisaawe, atutte omwala, atutte nakibo settlement, atutte buli kimu. Nga Bosco Muwonge yaliwo ekibuga nga kiri mikono gya Hamu. Bosco Muwonge kiri mu Drake Rubega, kiri mu Simanye Ephraim Ntaganda, Simanya Kitandwe, Balu Nabukeera nga balubatu bwe bati nga be bakutte ekibuga ate abo nga bakozi ba cartels bakolera ba mafia. Abo ba Drake Rubega bebulaba, abo ba Hamu bebulaba, ebyo bye bakola si byabwe, nabo bakozi bali anjawulo. Tetuyinza bakkiriza ne baba frontinga batwali property yaffe nga tulaba olwo olutalo lwe tuyina okulwana ffe. Bino si muzannyo, bino si kinyumu, bino si gamba nti ababikola bya bulungi bwansi, bino byakulwana ffenna tutaase ekibuga kyaffe okukijja ku mikono gy'abamafia. So olwo olutalo lwe nkulembeddemu era ndi musanyufu nnyo okuba nti ng'engabo y'Abannakampala. Meya ani yamugamba nti yengabo yaffe. Lukwagania gati yengabo yaffe. Tobeerangako. Era bino byogamba mpulidde okulwana
ebbanga lyonna lekerawo okulwana kino kyo tukikkiriziganyeko ne bwe bukeera ku makya ekibuga bannakampala ne bakikwasa bali mu ezo bino muyina obbikkiriza NUP tekolagana na gavumenti yes eyagala kujjako gavumenti ye kiki muyina okukkiriza oba mwagala oba temwagala bali mu ezo ng'ateekateekera ekibuga ateekeddwa okubeera nga ayina projekiti zakkiriza nga za gavumenti bwe kiba nga obuweereza bwe tuwogerako wabula nakkiriza omutwe gwe ne gutakozesebwa oba okitegedde ne gutakozesebwa bali mu ezo ne bwajja leero n'afuuka road mayor omulimu gwe si kulwana na gavumenti oteekeddwa okumanya nti wagenda kiikirira bantu wabula kyolina okubeera ng'okulembeza values z'ekibiina kyo okakasa kuba buli nsobi gy'okola ejja kubalirwa ku kibiina kyo bali mu ezo oteekeddwa okukkiriza projekiti za gavumenti zijje nezitunulemu bw'olabawo ky'otategedde genda eri abakulu mu kibiina mugyekenneenye mugitunuulire so si kugiremesa bannakampala kuba b'enkulaakulana bagyetaaga mugitunulemu mulabe omuwaatu we guli mugambe nedda wano Lukwago bino si byakulwana na gavumenti togisinga oba nkyamu togisinga era yenna anaakulaakulanya ekibuga bannange ebibuga bikulaakulanyizibwa gavumenti si muntu omu eyinza obbakotogera ne gw'otaddewo ki era bali mu ezo bwajja simusuubira kukola bino bya kijega Lukwago byakola ayina okukkiriza projekiti eze yes bagitunuulire si buli ddakiika kuwakanya nze ndi kagugube era ani akwatidde opposition fulaga wano simanya wana Lukwago oba wabaaki mwe bisajja mwe ebyava mu UID mwine engeri mutuvuga bannaye UID waliyo Lukwago Mpuuga waliyo Mabike Semujunganda bani webuli awo obusajja bunyiiza bulowooza nti butegeera nnyo ebyobufuzi kumbe bibuzaabuza nsi kugisuula mu nnyanga batugamba ba elites bino beegendereza nange ngenze nkitegeera eggwanga terikyusibwa ba elites eggwanga likyusibwa oyo komona oyo wa bulijjo kubanga ba elites basooka kutunulira interests zaabwe azimbye ebizimbe bye bwe mujja temubyonoone obugagga bwe tebuyonooneke komona ye bw'aba agamba njagala change aba ayagala change kubanga alina byayagala bikyuke kakati bannabyabufuzi tebakyusa mawanga era buli munnakampala waali okuwa Lukwago akalulu nga togirina sinziire wano kale mubeere bulungi sikyo kama Katonda abakuume yeze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda kwensinzidde okubeera nga mbaweereza gyali kozi wangamba kulenzi Mogane kulenzi aramweyagalidde mu nsi eno Mogane kulenzi gyali sebo muzeeyi bakutumidde abeeruwero bali kubona tebakaakubona bubeere bulungi nice weekend